kisoboka naawe osobola program wano ku Delta TV tukole. Tuli ne yaliko omubaka wa Makindye Ssaabagabo Ssempala Emmanuel Kigozi sajja lya Beene lyerikola ensimbi. Mu programu yaffe yasooka yatulaga nga taata yafa ku myaka 2 n'ekitundu. Naye maama teyaggwamu maanyi, yalemerako, teyaddamu kufumbirwa, naye n'agamba nja kukuza omwana wange. Yazaalibwa omu, ate n'asalawo yali asomye bufaaza obufaaza kye baamutusa ne bagamba tojja kusikiriza ate layini ya nasalangawo maama yali asazeewo nga olina woogandira. Tutandikire wano eno bakutuusa batya ku ssomero Bukalasa okutandika okusoma obufaaza, ani akutwalayo? Ebintu ebyo laba parish ebyoganizinganga ku ssomero kati nga ku parish bagamba abasomero bavudde ekyo nga babatwala mukera kumakya mu naye bamala kutunuulira na mpisa zo mbeera nga bakuteekateeka dda bakumalako emyaka nga 3 newonya tikatulagende bakutwala eri naye ngeri yali nayabwe bwerere okusoma. Ebiseera ebyo seminari yali yabwerere nga Roma yesasula kati nebigaana. Basenga babeera eyo bawulira nti omwana wa mwannyina si bangu nnyo abantu abo bakukola bubi naye twali kyakkola nesinga omusista ali myaka 9 ali Bwanda eyo naye ye yali adda ku actually omugalano wa jjajja mulinamu era mu family naye kati ekisinga omunyiiza nti ate ye tannafuna amugoberera kubanga nze navaayo kandi mutabani Kaweesa yakoba omusindi asiri ekisubi kumagwaga kati biri awo byangerege buli atuuka watuuse n'addukayo kireka batudde ekisira ekirungi naawe ozaala nosindikayo okondowooza okiruubira kuzaala abala naye nze kati munaye bwogamba ngana nze wali agana ekirowoozo kubanga obeera bekikulema ogamba nti kino kyannema omwana wange oba oli awo nagezaako nempeerezaayo naye naddukayo ensi eno si byangu ebyo si byangu. Tugende oli mu ssomero ekitovu oyingidde mu ssomero sente z'ekitovu maama tezaamubonyaabonyanga zamubonyaabonya nnyo nti bwe tumalako senior 1 tuyingira senior 2 najja naŋŋamba mwana wange omanyi nti komawo n'ebintu byonna esente ziganye tuyiye ebirala. Oli mu senior ki? Olwo ndi mu senior 2 oba nali mu first term wa second term kyajjukira bulungi naŋŋamba komawo ebintu byonna sente ziganye. Olwo nga buli term ajja neyeegayirira brother n'ankamba kale bw'aba mwanganye nti wa mwezi gumu kuba tukunaweera najja naye kati ab'ennaku zino tajja na ku ssomero asindika mwana amanyi waasigalayo ebbanja n'ogamba omwana tablet yanze taata ngambye nzije naye gwe n'atajja kutubulyako ku bizibu bye byalina naye era nga biri awo wegamba bwe maama bwamala okungamba nempulira bubi nnyo naye nkoze ntya. Oli mu senior togenda okukoma mu senior naye nkita naye era nga bwomanyi eddiini eno Katonda tava omubabe Katonda muli mutuukirivu nanjiikako ku kiro mmowa olumanyi olwa kiro mmowa naŋŋamba genda osiibule brother ndio brother's residence nunga brother mnesi genda kudda maama naŋŋamba naye bwe yajja wano yaŋŋamba sente zikyaganye ne mugamba ojja kukola ebigezo twali mutawaala naŋŋamba nti bwe yajja naŋŋamba nti nno sente ziganye tajja kukola ki zigezo sijja kunaga mugendo mugambe ajja ndaga mu mwana muzeeyi bwe mugamba n'agenda brother Eden n'amugamba nti mwana omanyi maama nti omwana wayagala nnyo okusoma ataasoma bulungi. Ekyokubiri alina engeri gy'alina buli wamu abeerawo bw'akola ekintu akikola bulungi tuyinza okufiirwa omwana ow'omugaso mu maaso eyo. Brother Eden akyaliwo yafa kati yali mukulu wa Kadino Wamala semmaza semufala era Kadino Wamala yaggulawo essomero eryo yamaze omubulya nti nali budde mukulu wo akati kyava mugamba nti genda okuŋŋaanyenga ssente
bw'aba akomawo ojjeko ezikulabirira endala z'oba omuwa zaanaleetanga nja kwongerangako paka z'osobodde zonna zosobodde zonna father akuzaala nzaala ntandika okusomera nga ntyeko naye awo nakwata ekitabo naawe n'oyagala brother biki bye wamukolerangayooko okubeera nga akuweerayo ku ssente kubanga omuntu yenna ate nno kankubuulire tiina kye nakolanga okuggyako okusamba uzannya obulungi basketball nembeera mu first 7 nembeera nze nali president wa dramatic society era naliko best actor of the year emirundi ebiri mu national theatre kubanga buli kyenkola nkikola perfectly well era ngaerinnya mu national theatre kubanga bwe twabira ekitovu nga twali solisina drama ffe tusinga kati ffe twali kiikiriranga Masaka district mu national theatre era nazanyanga bulungi so much abakulu abamanyi ensi eno omusamwayi gwayitanga Byron Kawadwa oba bamuwulirako Byron Kawadwa yali akulira national theatre at that time yali dramatist yali muzanyi wa mizanyo akola identification yali agwanise Hollywood nampeereza erinnya lyange ng'endezanye films ebbaluwa egenda okujja ng'Amini amaze omutta kuba yazannya omuzannyo gwali Amini ng'Amini amaze omutta kati ebbaluwa baagira baluvannyuma nnyo nga tebakyali kya kolansi ne foreign exchange sizolmufuna yali andibadde annyamba yafa kibu nandibadde kati ndi muzannyi wa firimu nga ndi sente zenna tengana so okuddamu ekibuuzo ekyo one time twali tujja mu national theatre Mr. Edward K yali drama teacher n'addayo e Bungereza yali muzungu kati ne bafuna teacher omulala yali Akave Makerere yabakulira drama kati at the same time nga tulina okujja mu national theatre na brother Eden n'ayita teacher oli muvubuka nga gwe namugamba nti omwana ono omulaba mano yagenda okukulira ttiimu gwe omuyigireko omusomesa agenda kuyigira ku muyizi ku nze akati n'ayita driver wa bus twalina bus bagiyitanga Guy etwalala abantu bayali abantu nga 7 ennene zezimu kuzaali ensinga obunene mu Uganda akati n'aggyayo budget n'aga zino amafuta zino zakulya zino tatatata mujja kusula Kyambogo twamaze okutegekayo bwe munaatuukayo bajja balagirwa okusula bwe mujjangu okusula mugende mu national theatre mukomewo mukomunaku bwe ruti n'akwata ebbaasa ya ssente n'aginkwasa tuuka mu national theatre twali second best nembeera best actor of the year tuddayo Kyambogo nga waliyo amazina ebiseera byali technical institute neŋŋamba abaana nti sene nkyali tuyingira amazina akati nga gatawutawulire bunamanya bwe nagiyiya twali tulinawo tusebize gamba yali atuwadde sente z'emmere ate ndeka ekyambogo gavumenti yali esasudde kati nga tukyalina ssente ndowamu buli omu nemuwayo naiza okunywa ku soda tetuyingira amazina banywa soda banyowola ki tugenda okera ku makya nga baana mbalaba nga olwo n'abaana abamu abazadde bazira batwala basuze waabwe abaana ab'okusimbula kusanga ninda abaana togende kubaleka tokola otya nempulira ekizibu nga kine that was a very bad experience era okuva olwo very organized mu nsonga z'okukola emikolo era nze bwe ngamba nti nkola omukolo sirina ttabu obyo tuli binyumyako olulala akati bwe mmala okubafuna netuganda twatuukewo omugenzi Ben Kiwanuka eralukolongaawo baasi neetabuka oba twamanya kyaliwo nekuba kawogani kaali mu maaso nekuba emmotoka endala zonna nezimansula eri kati yo olwokuba yali nene nesigala ku naye abaana olwokuba nti baasi ezo bazikolanga nga zirina bba nga zirina buno headrest zigeze naku engo jakuba abaana munomuno ne batuyoolayoola ne batwala eka emulako kati babrotha beekabojja kubanga kisesemu congregation ne batujjayo kati nze olwokuba nali kubanange bane saafaayo nze bazijjayo nindukeera ku makya ekabojja ng'oluba sikyasobola kwasa era namala ebiseezi nga nywa buugi namata nanywera mu luseke nga tukola ki nga batuwenkeera brother ng'aweereza pijo 404 saluuni ngaakolanga
testimony yatuuka ekitovu nga brother muwandikira akabaluwa sisobola kwogera nga mugamba brother nti bwe naaba nteredde nja kunnyonnyola ebintu kwe byabadde naye kati obulumi nabungi brother ga no it's okay tikiina mutawana ebyo byemabega bireke Katonda yabireese ate osanga singa mwazze ku makya osanga mwandifudde bufi so Katonda yategeka ebyo biveeko abantu wala kitovu mu ddwaliro nanze nterera bulungi nyo kumwenya olunga luggwa kati ekintu ekirala ekya ng'ojjeko okuzanya basketball nembera mu school team throughout nali ng'abaana baaliwo bw'obamanyi nga kubala ntawaanya akati Katonda ayamba waliwo omwami bamuyitanga Melrose yali mu America nga yali ava kuvuga nnyonyi mu Vietnam War bwe yamaliriza ekisanja ky'ekyo ekyokuvuga eky'olutalo okufika okuwummulira mu America nawaga nti agenda mu Africa osomesa emyaka 2 ate okumiwonde mubajje kati atandika otusomesa naye buli yatusomesanga ng'atunula ku ssaawa 5 minutes every day nga annyonnyola ennyonyi in fact namwagala nnyo kati mubuuza mugandi wayi kakati omuntu okuvuga ennyonyi akola atya ng'akantema nte oli mu siniya yakumeka siniya yakubiri nga ndi okuvuga ennyonyi physics nakubala pozire geography engamba kati nfudde olwo physics n'okubala max nali nsinze okufuna ennyingi siniya 1 mu 2 kakati eno mu history biki byonna bakinaana negamba nkoze ntya eyeka eyokubiri ayongera okujjonjola ennyonyi negamba nedda nja gikola nengenda father cousins yali akusomesa kubala naye nemugamba father tukoze tutya nambuulira ekyokukola nangamba nti buli lunaku ole nambezi buli lunaku gyogwa buuza munno oba buuza tica bakubuli lwaki ogudde wonootuukira mu siniya ffe ojja kuba okoze enamba 10 nga ziizo akati tosobola kuwulwamu namba 15 zajja kukola tekiriyo nemugamba nti kale entandise nezirayo wa physics nemugamba physics ndiye olina okunnyamba nina okuvuga ennyonyi Melrose n'agamba nyasoke ekirooto kyo kiri nnyonyi ekiri nnyonyi netandika okukwata ekitabo akati awo wali waavu obuzibu akati ngenda ntuuka mu senior 4 kubala mukuba mu 2 physics 3 history nafuna 9 namutadda era namuyita ate kati olwo nkonsetrolize ku bino era abazadde mbabuulira abaana mubabuuze nga bukyali kiki kyoyagala otandike omutendeka kakati awo wali ekinyusi akati musajja atunga nsoma ntuuka ku elevu nga nkola meg mathematics economics geography ate no elevu yantawaanya maama alwala omwezi gwalinga guba gwa 89 tuwali masimu tuwali ki kati wayise ebbanga ndoza nga amazibu bamutute n'ekitovu mu ddwaliro nga tomanyi simanyi omuntu ng'ajja ng'agamba brother nti omwana bwati ne bwati nti mukadde wali ku kitanda enkozi nga brother ambuulira nga mpa ssente ngende mumulabe enkozi ntuuka enkozi ebigambo si birungi nga maama ali mu kkoma jjukira talina mujjanjabi ali ku maso y'abasawo ekyomukisa omulungi amalwaliro g'eddagala ali malungi nnyo nga tegalina nnyo mutaana kakati nengamba nkoze ntya mu mutima gwe nensalawo nti ebigezo eby'omwaka guno kambi kuba nali mu senior 6 kambitte nditula omwaka ttamu yakusatu gwali mwezi gwa 8 gwa 9 awo kambitte kandabirire maama era nekwata akasente kena nensigazaawo akali akokonzizaayo owulira nentambula nenzijja wano mu buduuka wakayabu nengulayo walumba kutalo obw'emibuulo nengulayo ekisaati n'ekiwali uniform nenzinga nez'abasawo nenyingira ebyalo byawo netandika okukuba ebipakasi jukira ebyokulima okuba ebipakasi ojjanjabe maama era nagenda ebyessomero bivuddeko nagenda nendima nenkolaki nezijolo eggulo bannasi nebawakasente ka sabbuuni nabo nembawayoko embawaayo nebagamba nemulabire maama
kati wayita ennaku oba nga wiiki maama ddeyo ngandaba gaŋŋamba ate Manuel okola kiwa nemuganda ajja kujjanjaba nanga brother yaŋŋamba ebigezo bituuse ddayo okola ebigezo nze ne bwenaafa oteekwa okusoma nemukunya nga kyetuvindeko natambula butambuzi nemuviira nenzirayo mu bipakasi byayo ebipakasi okola ki kulima kwe kwali kusinga olima mu mwanyi mu bitooke kyonna ekizi okola lumonde kyonna ekizize nga kyenkola naye nga abantu baali oba bansaasiranga kuba muto ng'emirimu negifuna owulira nekati nendeetanga akasente kati bwenkomawo olweggulo nasanga muzeeyi amaze okukola buli kimu muzeeyi ng'agamba abasawo nti omwana alina okudda yambala ebigezo nagenda okudda nga bampita wa dokita yali akulira eddwaliro nasanga batudde bonna nga baŋŋamba olina okuddayo maama wo tujja mulabirira atuwulidde buli kimu kyonna kati layini zaali waaliwo layini zenzalandi layini etubanga tokubye n'ekituufu ne buladeri neasuubira nempulira obusunga buli nga nze ennaku gyemabujjanjaba nebanga ne sente sirina zintwala ne bazisonda ne bazimpa abasawo bazikusondera bazisonda ne bazimpa nengankale maama nemugamba maama kangere kati neŋŋenda okukola ebigezo bya senior 6 ne ng'omutima sigujja bulungi kati bwenna mala ebigezo na bulwako point sonda bbiri okuzintwala e Makerere nini ngamba nti nina alternative yange y'ennyonyi nengenda ku Impala House bino byonna bigenda mu maaso siwuliramuuko ng'otunyumiza nti muganda wa taata nampaayo akapale n'ennyambala mwannyina wa taata nankolerayo kino temwalina baŋŋanda okuva mu senior n'okutuuka mu senior 4 buli holiday maama yaŋŋamba nga genda wasengawo gundi genda wa taata wo gundi buli holiday naye nga mpa sente zintwala nenzinziza naye nga ne sente yadde kalaamu nga tebagimpa bwe mala ku senior 4 maama nemuganda naye maama bano beŋŋenda okulaba baba batajja kutulaba babaaki nanga ndi wadde oteesoota nemugamba saagala kuddayo yenyagala nnyongere kusoma busomi kubanga nabo tebafuddeeyo maama nanga nti kati okuze wesalirayo nemunga sijja kuddayo era sijja kulimba saddayo temwalinayo ko balina ku ssente baŋŋanda ate ebiseera ebyo nga ani alina infact ng'abamu bagamba nogamba oyo omwana asomera ekituufu abo balina ssente kati ate no wewunye bampawabirako nomukulu w'ekika twali twabya olumbe lw'oyo omwannyinaze yali lubuga wange ne bampawabira nti omwana ono tayagala kujja waffe biki tatulabirira olwokuba olinamuuko nina sitawutungomaze n'okukola faamu y'enkoko neŋŋamba abantu nembuuza omukulu w'ekika nti bwe gunsinga ntanga kinti embuzi n'ekita ky'omwenge naye nga nja bireeta woze nembabuuza amanye enjumu enakulira ajogere kuba ajukire baajokya tibakomawo tibamanye nakumanya amanye enjumu enakulira ajogere nga basirika nembaga amanye ekyalo kwensobola alimaze okujja kundejje kuno amanye jogera bugezi kyalo nti yabeera kyalo gundi nja kumanya nti nno kati mbadde mufaayo ne basirika nembaga naye kati gwesenga ewo waliwo n'omufene waliwo nakino waliwo nakino gwe nawe senga waliwo nekwe taata bonna nembamalayo omukulu w'ekika yabagamba nti manyi nti mwe mwaleeta ekizibu mwamanya nti muganda wamwe mwannyina mwe yafa n'aleka omwana muto nemutafaayo era omukulu w'ekika nemugamba nti nze wano wendi ekindeeta wano wajjajja kuba twali jongoza wali kubijja jjajja yavuganga eggaali najja n'atulaba erukayo naye baliwo natuwali yajja era bwembanga mungoba mukika sirina problemu nja kukola ekika ekyange n'abaana jjajja eyali ajja okundaba yeyafa oyo mugano segenda yeyajjanga n'akola ki n'atulabako akati nembagamba mwenna mwali mubeera muno mu Masaka muno buti kiki ekyabagana okujja okulaba kunze kati mmaze kufuna sente mulowooza nemuga ndi maama wange mulabye ali bubi omukyala mulabye n'abaana nina mungobe mukika so bwe mufunanga ekizibu mu kika timulekereranga bannammwe timulekereranga bannammwe mumanye nti ebizibu by'ekika byafenna muyambeeko kubanga ate noono gw'oyamba tomanya kyaliba kati munnange nga ngenda ku Impala nga bampa foomu nga nzijjuza nga bampa lunaku lwa interview nga tugenda interview nga babulinda cwa n'omusajja bamuyitanga Walusimbi eyafiira mu nnyonyi ya Uganda Airlines eyagwa eyitale wasangayo wa luganda lwo ffenna ne tuyita
kati bwe tumala okuyita katuddeyo wali mu kalya guidance omwana bw'amala okwidentifyinga bakebiranye n'omuzadde kyakyanca bampadde tiketi entwala e Nairobi mwaka gumu ngende Soroti fly school myaka 3 ngende emyaka 3 boy center ogenda zijja wa mutabani wa that was East African community free of charge kasaba kwa identifying nti oli mulungi bakuwerya paka ate nomala okola ne bakuwa ne center so okuyamba eggwanga nenda nga ntuuke wa mama byaffe birungi ngenda kufuuka pilot ngaga pilot nti ye muvuzi w'ennyonyi ogenda kufuuka nnyonyi nti ng'asirika ng'afuluma nga mmangati atajja kuleeta migo kati nakula tiyaleeta miggo ng'akoma buli we yafulumanga lulingo omanya giwunye ne ku luno nga ngamba nti ni mwana wange osomye n'omalako senior 4 n'omalako senior 6 ng'era tonafuna magezi wangambako nti ogenda kubeera pilot ngani akukkiriza okubeera pilot kasitoofu wano ogenda n'obeera pilot wantoddanga n'akasente omutwaliddeyo ne sente yagamba saagala nga nkaabamu awo saamusiibula nga ntambula mpolampola nga nziire lukaya nga nenya motoka nga nkaabira ennaku ezi nga ngenda kuyimpala nga mbaddiza ebintu byabwe jjukira emakerere nabuzeeko points 2 nga ngende nakawa nga bampa gavumenti naye olwali lutalo kubanga nasanga ate ebifo biweddewo nebanga nti nakawa etandika before tuba twatandikanga mu May bakiraba bigezo jjukira byafulumanga mu February akati ne bagamba nti university etandika mu Gwamunana kati olwo abantu bawa emakerere ate nga banonto batuwetu bawadde bwana bagenze tujja kuzza gavumenti nyingira so ekitovu eyo strike yasooka yenasooka okulaba yali ya 1979 kuba naliyo 68 to 73 68 senior 1 73 senior 6 kati strike yenasooka okulaba yali ya 69 naye nga strike amagi tegaali ku mmeeza amagi tutuukayo nga tegali ku mmeeza abaana babuuza amagi galiwa brother yali ayitawo brother Eden n'ayingira n'abagamba omusajja teyaleese magi naye bw'anaagaleeta olwaleero ng'aleeta n'agenkya tujja gabawo enkya gonna mujja kulya 2 n'agenda bw'agenda abajja oluvannyuma abaana tebabitegeera nga babuuza amagi galiwa abaana obazannyisa ng'omu ayimirira ku mmeeza waggulu dining aga nti brother bagambye enkoko tezaabiise abana bagamba tatwana yakawanga muti abana yakawanda musti ebyabigamba bijiwa abana bazanyisa ate oba olumu twali tukola oba yali history oba yali geography omusajja agamba when did Vasco da Gama die kivuga kimiraga nti I didn't even know he was sick abana bw'obanga tosomerako mu kisulo bw'obanga tobeerako mu age ya secondary education tomanye kye bayita kusoma kisoboka naawe osobola program tuli mu mboozi ey'enjawulo neyali omubaka wa Makindye Ssaabagabo Emmanuel Kigozi Ssajja lya Beene akubuulira wa gyayise okutuuka okimanyi nti kitaawe yafanga alina emyaka 2 n'ekitundu ennyumba mwe baali basula nayo ne bagiteekera omuliro ey'essubi okimanyi nti yasulako ku kitanda mwabiyita batya ebiseera ebyo baali babiyita bikomerera naye nga enkondo basima ekinnya ne bateekako mukulule nga n'omufaliso gwa mukonziko omufaliso gwa mukonziko naye yasobola okuvaako kyatuuka nyina alina ebintu 3 byatubuulidde mu kitundu ekyasooka yasimbako essira tumalirize waneeno mu kitundu kyaffe tuli ku ssomero oli osoma n'abaana b'abaminisita ow'omunaku naye kyenayigira ku brother Eden engandi ekitovu brother Eden yali musajja nga ategeera kyakola nga brother Eden bw'omulimba n'akikakasa nti oli teweemenye
tayaga nga buli kaseera oteekwa okuba nga kyogenda okukola kitaddeko amagezi era okyefumiitirizaako. Era nja kuwa esitori ebbiri. Olumu abaana bwe bamanya ekitovu ofiisi ziri wano kati across waliwo ekisaawe kiwanvu kisaawe kati ku endi y'ekisaawe waliyo abaana abaali balwana. Brother ali mu ofiisi alaba abaana badduka bagende balaba balwana. Kyava afuluma n'akwata omwana omukunkuna mwana we what is happening there? Omwana muganda I don't know. N'amubuuza if you don't know kati olagawo. Bwaba nga waliyo omuliro ng'abantu bagenda kugenda naga go to the office. N'amala okugenda n'asootinga biri n'akomo n'amugoba mu ssomero. Atayagala kumanya. Bw'otamubuulira kigenda mu maaso wali. Atayagala kumanya. Kyokka ate owulira nze yankwatako nga ntamidde. Bulungi. Yali twali tulina gye tuyita country walk. Ngenda okudda. Kati olwokuba nze nali ntamidde okusinga bannange baamulaba mangu ne badduka nze nangwako gwe. Kyatagala. Nangamba Manuel, you're drunk. Nanga brother, I'm very drunk. Saawakana. Kubanga bw'owakana ogenze. Wakati owooza oluvannyuma. Ate olina ekitaawo. Nanga brother, I'm very drunk. Nanga are you sure? Yes, I am very sure. Now, can you repeat what you are saying tomorrow morning? Nemunga, yes, brother, I can definitely do that. Now, can you come to the office tomorrow at 8 and explain why you are drunk? Nemunga, brother, will come. Nanga, go to sleep. Then netutuuza conference mu dom tubikoze tutya bino kakati abaana bagati sigwe president wa dom tuzadde nti kati tulina omuzanyo wetuga gulimu abaki abatabi era bwe nagenda nga mugagulaza tulina omuzanyo gwetuuka gulimu omutabi kati bwetunagenze kukantuwo nenjagala ngende ndabe abatamivu beeyisa batya netugenda mu kirabo naye ate nga tusobola kubatuulamu nga tonywedde ate sinze naguze era be baaguze ate nno nanyweddeko kenkanawa kabadde katonobekade brother nkuwulire sikyaddira mwenge nembimalidde ddala nagala aishuwa nti okay let me wait for the play ati obuzibu wajja kunoonya muzannyo naye era amagezi gawula tutwayiya tufuna muzannyo baguyitanga actually gwe nabeererako ne best actor of the year gwe mwayiya olw'okunywa this time tomorrow ntuyiyo omuzannyo ogwo nga tuli mu kisenyi eyo this time tomorrow bagoba ntunda bwengenge awo abantu nina n'akaana kange kawala nze nange ndi mukazi mukadde wazannyanga mukazi nazannyanga mukazi mukadde akati oyina ebifaananyi ebyo nga weesibye gomesi asikyabina batukola ki batugoba mu slums bagenda zizimba kati nga the play was where will I be this time tomorrow akati ntuzannya omuzannyo ogwo ne tubeera second mu Uganda nenfuna best actor of the year naye bagenda otuwa ebirabo and the best actor of the year is from St. Andrews College Kitovu, Emmanuel Sempala Kigozi, who acted as an old woman. Theater yonna nenywenaga no the other one oli yadde mukazi then nga bawakana siye yeah that is how good we were at St. Andrews kisobokana osobola program eyo nno ye Emmanuel Sempala Kigozi sajja lyabene yaliko omubaka wa Makindye Ssaabagabo ng'akubulira obulamu bwe yazannyanga muwala era bwe baatuuka omuwa ekirabo ng'abantu balinda omuwala gwe bawadde ekirabo naye ng'ate musajja yazannyanga omuwala jjukira gyazaalibwa ennyumba yaabwe baagiteekera omuliro yabanaku maama waabwe yali mu mbeera mbi naye alwana bamuzaala omu maama we n'ekitaawe bamuzaala omu embeera eyo nayona gye yabeeramu anti nkusiibula tujja kuddingana ate n'ekitundu ekirala era bwe tunaaba tuzze nja kumalirizaamu katono nnyo n'obulamu bwange ekitovu lwaki nakola essomero kubanga nakiraba nti omuntu bw'asoma amagezi gagaziwa tetunnatuuka ku linnya lya ssajja lya beene gye walifunira eryo lijja kujja oluvannyuma bwajjukira bw'obanga eno wiikendi yakubiri kankusibule wiiki yakubiri kyalina wiiki nga nnya